Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa mpuliriza nsanyuse okulaba enkyene eya leero gwali ku TV yaffe eŋŋanzi eya 3 ABN. Twebaza Katonda olw'olunaku olwaleero ate lwatuwadde olulala tuba nga tukyali balamu. Njagala kukwebalizaako ggwe abukeesezza ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Naawe akeesezza naye ng'ekiro tekyabadde kirungi. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Kubuuzaako si mulala omukadde Kasolo Emmanuel okuva mu Twale eri Katoolingo mu disitulikiti y'e Wakiso. Nze akubuuzaako enkyene ya leero era z'ogabana naawe ekigambo kya Katonda. Naye nga tetunnagenda wala katusooke twebaze Katonda. Katonda waffe omukulu w'omuggulu erinnya lye ekkulu lyebazibwe. Weebale nate bw'obukeesezza ne tuba nga tukyali balamu. Weebale ekisa n'okwagala by'otutaddeko okuyita mu kiro. Nate nga bukedde tusaba ekisa kyo kyongere okubeera wamu naffe. Jangu otuyigirize oyogere naffe tutambule naawe okuyita mu lunaku lwonna bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Oli ku pulogulaamu yaffe eŋŋanzi ensulo ey'enkya kutugabanira ekigambo kya Katonda ku makya nga twakazuukuka. Era nkusaba ggwe Oluganda, muganda wange, mukwano gwange, tosimbula waka nga tonnalaba ku 3 ABN okugabana n'abantu ba Katonda ekigambo kye ku nsulo ey'enkya. Lwaki nsulo ya nkya? Kubanga tukkiriza nti ensulo bwe tujja amazzi amalamu era gatubeezaawo ffenna okuyita mu lunaku oba okuyita mu kiseera kyonna. Nabwekitu bwakeeredde ku nsulo ey'enkya nkwanirizaako nnyo Mukama waffe. Lunaku lwa leero nno omulamwa gwaffe bwe tugenda okuyigako kibuuzo kye njagala okukubuuza ng'omuwandiisi bwe yateeseteese, oba oli awo naawe onookifunamu amakulu. Kibuuzo kigamba nti wafunye amata. Bw'oyogera nno ku mata, bantu bangi tulina obwagazi bwago era abamu tuwulira nga bw'oyogera ku mata obwongo budduka ne tujjukira bye twali tubaddeko. Gamba abaali babaddeko waka nga balunzi ng'otwo tatuwooma. Abamufe abaalundako twaganywerangako ne mu kibeere ng'okyakama bukami n'onywako, naye bw'oyogera ku tuta abantu bangi omwoyo guwulira nga waawo, nga tanywedde ku tuta awulira nga tali bulungi. Naye ekibuuzo kya leero kigamba nti wafunye ku mata. Mata ki? Tugenda kweyongera okugalaba. Na lwaki kibuuzo nti lwaki wafunye ku mata? Omuwandiisi waffe atugamba mu kigambo kya Katonda ekitukuvu, Bayibuli bw'osoma Peetero ekisooka essuula 1 olunyiriri olwa 23. Peetero ekisooka essuula 1 olunyiriri olwa 23. Peetero ekisooka essuula 1 olunyiriri olwa 23, olwa 22 n'olwa 23 wagamba bwe wati nti agamba nti kubanga mumaze okwetukuza obulamu bwammwe mu kugondera amazima olw'okwagalanga abooluganda okutaliimu bunnanfuusi, mwagalanenga mu mutima n'okufuba okungi. Bwe mwazaalibwa omulundi ogwokubiri, si na nsigo eggwaawo wabula etaggwaawo, n'ekigambo kya Katonda ekiramu eky'olubeerera. Peetero agamba nti twazaalibwa omulundi ogwokubiri n'ekigambo kya Katonda eky'olubeerera ekitaggwaawo. Mu mwaka gwa 1960
mu kitundutundu ky'ensi emu eyo mu Scotland waliyo ekibiina ekyatongozebwa ekyali ekyabannajjembe. Kibiina kino baali bakkiririza mu maanyi ag'enjawulo agatali ga Bwakatonda, era baali beeyita ab'omulembe omujja oba mu bufunze bw'oyinza okuyita aba New Age. Abantu bano baalimanga ebivaavava oba envendiirwa, naye bo bagamba nti mu kitundu kyabwe ekyo kyasukkuluma olw'okubaza envendiirwa kubanga bo baali gye bali, era ne kitutumuka nnyo mu nsi yonna olw'okubaza envendiirwa. Lumu omwami omu yamenyako likodi mu mwaka gwa 2012 bwe yalima emboga eyali esinga obuzito mu nsi yonna, era yali ezitowa paundi 138. Omubazi omwangu osobola okubalamu n'omanya ezo zaali kilo mmeka. Naye omwami ono agamba nti olw'amaanyi gaabo aba New Age oba ab'ekibiina ky'abannajjembe be baaleeta enkyukakyuka y'ekitundu ekyo n'okutuuka okututumuka okufaanana bwe kutyo mu nsi ya Scotland, nti era amaanyi gaabwe gaasobozesanga ebirime okubanga bikula ne bigejja ne byewuunyisa ensi n'abalala. Ekyamazima zirabikanga essaawa ennyingi okuyita mu lunaku olw'omusana, naye embala y'ebitundu ebyo mu kitundu kya Alaska yeewuunyisanga newankubadde nga gwali musana newankubadde nga yalinga nkuba, naye bo baabazanga ebintu, era bo bakkirizanga nti olw'amaanyi ga Katonda waabwe oyo, olw'amaanyi g'amayembe ago, olw'amaanyi g'ekizikiza ago ge bakkiririzaamu, basobodde okutumuka n'okulima ebivaavava mu ngeri y'enjawulo. Naye bassebo ne banyabo, Katonda yalaga abantu okukula era n'okufuuka abakkiriza abanywevu. Ekyamazima nga bwe tukisoma mu Peetero ekisooka essuula 2 olunyiriri olwokubiri. Katusomeyo Peetero essuula 2, Peetero ekisooka essuula 1 olunyiriri olwokubiri agamba bw'ati. Peetero ekisooka essuula 2 olunyiriri olwokubiri agamba, ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe, mwegomba amata ag'omwoyo agataliimu bulimba, galyoke gabakuze okutuuka mu bugolokofu. Bassebo ne bannyabo, abaana abato abawere bayonka amabeere g'abannyaabwe. Naawe ali eyo nzikiriza nti wayonkako ku bbeere, naye amabeere ago gaba mata agatali matabulemu mazzi, singa gano getunywa getukama mu nte zaffe n'osanga ng'oli atadde ekikopo kimu mu binika n'ayiwamu lita 3 y'amazzi, ng'ekyamazima takyanywa mata wabula anywa bunywi langi. Naye amata g'abamaama gabeera konko agatatabuddwamu mazzi. N'ekigambo kya Katonda bwe kiri nti kibeera amata amalungi agatatabuddwamu bulimba bwonna, era gatuyamba okukula mu bulamu bwaffe ng'abantu. Bali abaali balima ebivaavava byali bikula olw'amaanyi g'enjawulo ge baakozesanga, naye ekigambo kya Katonda kitutegeeza nti Katonda atuwa amaanyi, atuwa amata ago agatuyamba okukula nga tuli balamu, nga tuli balungi. Era buli lutunyiikirira ekigambo kya Katonda kitwongera amaanyi, kitwongera okuba nga tuba balamu. Ng'omwana bw'abeera omulamu era bw'abeera ow'essanyu ng'ayonka ebbeere lya nnyina eritatabuddwamu mazzi, nabwe ekityo naffe bwe tubeera buli lwe tusemberera Katonda. Okugeza nga ku nsulo ey'enkya bw'okeera mu kigambo kya Katonda, ekyamazima olunaku olufundikira n'amaanyi. Olunaku oluyitamu ng'olina amaanyi, ng'olina essuubi, ng'olina essanyu,
olw'okubanga wakeredde ku kigambo kya Katonda. Agamba nti ng'omwana bw'anywa amata n'abeera nga talina bukosefu, nga immunity ye eri waggulu, naffe bwe tunyiikira okulya ekigambo kya Katonda buli lunaku ekitatabuddwamu bulimba bwonna, naffe twongera okubeera ab'amaanyi, twongera okubeera abagundiivu mu kigambo kya Katonda. Agamba nti ekigambo kya Katonda ge mata. Gali ajjukira ekibuuzo ekyabadde kigamba nti wafunye amata ku nsulo ey'enkya, wafunye amata owaayi, wafunye ku kigambo kya Katonda, oba ogenda okutandika olunaku onywedde ku mata, onywedde ku kigambo kya Katonda. Nkusaba omwagalwa, nga tonnasimbula waka, nga tonnakola kintu kirala kyonna, sooka ofune amata ago, onywa amata, obeere w'amaanyi, obeere mulamu. Atugamba nti ekigambo kya Katonda ge mata agatatabuddwamu mazzi newankubadde obulimba bwonna, era ge gatukuuma nga tuli bantu balamu. Omuntu aliisibwa ekigambo kya Katonda era anywezebwa n'ekigambo kya Katonda nga ge mata amalungi ag'obulamu. Basebo ne bannyabo, omwagalwa mpuliriza, nkwegayirira mu Mukama waffe okeere nga onywa amata. Eri nga tukyali mu bajjajjaffe abaakulira mu maka ag'abalaalo, muyinza okukijulira. Wakeeranga ku makya jjajja n'akusimba ekikopo ky'amata, n'akuwa n'omummonde, n'ovaawo nga wenna oli ttiiki ng'okkuse. Ne bwe wabanga ogenda ku ttale ng'oba ogenda kulunda, nga bw'onywa ekikopo ky'amata n'oteeka okuliirako, obudde buziba totegedde, era olunda oli mugumu, nti woonaddirayo era omubiri gukijja kuba nga teguweddeemu nnyo. Basebo, n'ekigambo kya Katonda bwe kityo bwe kiri mu bulamu bwaffe. Buli lwe tukeerera ku kigambo kya Katonda, buli lwe tufuna ekigambo kya Katonda ku makya, tofaanaganako ng'omuntu anywedde ekikopo ky'amata ekitatabuddwamu mazzi. Ekigambo kya Katonda kikola ng'emmere ey'omwoyo eri obulamu bwaffe. Ng'omwana bw'anywa amata n'abeera mulamu, n'abeera mugumu, n'abeera musanyufu, nabwe kityo naffe bwe tubeera nga tunywedde ku kigambo kya Katonda. Agamba nti Yesu yennyonnyolako ng'emmere ey'obulamu. Bw'osoma mu Yokaana essula 6 olunyiriri lwa 35 agamba nti tusembeze Yesu. Bwe tumusembeza ekigambo kye, omutima ali mu Kristo. Katusomeyo Yokaana essula 6 olunyiriri olwa 35. Yokaana essula 6 olunyiriri olwa 35 agamba bw'ati. Yesu n'abagamba nti, agamba abayigirizwa be, Yesu n'abagamba nti nze mmere ey'obulamu. Ajja gye ndi enjala terimuluma, anzikiriza ennyonta terimuluma n'akatono. Yesu abategeeza nti ajja gye ndi enjala terimuluma. Naffe abayonta, abayala, Katonda atugamba, Mukama waffe Yesu atugamba nti tujje gy'ali tunywe ku nsulo ey'obulamu, tunywe ku mata agatali matabulemu mazzi, tunywe oba tulye ku mmere ey'omwoyo enaatuzimba omubiri gwaffe, enaatuwa amaanyi, enaatusobozesa okweŋŋanga embeera eno gye tuyitamu ey'akakyo kano. Gwe ssebo, buli w'otuuka buli omu akaaba, buli omu alaaja n'olw'embeera gye tuyitamu, naye abeesiga Mukama atugamba nti balinga olusozi Sayuuni olutajjulukuka. Newankubadde nga tunaaba tuyita mu mbeera efaanaganako bwetyo, naye bwe tulya ekyokulya kyaffe, bwe tufuna amata gaffe ne tuganywa ne tubeera balamu, tujja kusobola okwaŋŋanga buli mbeera gye tuyitamu. Yesu agamba nti omuntu ajja gy'ali aba azze ku nsulo ey'amazzi amalamu. Omuntu ajja gy'ali aba ajjidde ddala ku kikolo. Gamba nti bwe buba bulwadde oba ofunye ekikolo n'eddagala, obutaddamu kutawaana nate kunoonya ddagala walala, wabula okuba nga weesibye ku Yesu yekka, nga ye mmere ey'obulamu, nga ye mmere ey'omwoyo.
lwe tufuna ekyokulya n'ekyokunywa nga kyamazima nga kyaddala singa bino ebijingirira ennaku zino bw'otunuulira ebyokunywa bye tunywa ebiri mu masupamaketi ebiri mu maduuka gaffe ebiri mu mafiriji ag'enjawulo byonna bijingirire byonna bicupuli bijjuddemu zi chemicals ez'enjawulo ate zitattana omubiri gwaffe obulamu bwaffe. Naye bw'ofuna omukisa n'olya ku kyokulya ekyannama ddala ekitaliimu mbeera yonna yonna yakucanga oba yakubuzaabuza, mwana wattu omubiri gwo guba n'amaanyi guba n'enjawulo. Era ne bw'okitunuulira ffe Abafirika mu kiseera kya COVID abaali balya emmere yaffe n'ey'amasanda empaatire ddala emmere yaffe ennansi, mwana wattu obuzibu bw'endwadde eyo tebwatukosa nnyo. Naye bali bannaffe abali ebibeera mu firiji abali emmere enjingirire simanyi eri fortified simanyi bino biriki basibo ne bannyabo. Olaba n'ennyama batandise okugikola, omuceere bagukola, kiki kye bataakole? Nawulirako jjujjuzi wano nga batugamba bagenda tuleetera n'amagi aga pulasitiiki oba ago galibeera gatya Katonda wange. Naye bassebo ne bannyabo ng'ab'omu ssaza liri baayitimuka olw'okuba n'ebimera eby'ebivavava ebijingirire ebikulirira mu ngeri y'enjawulo. Naye tuleme kubeera bwe tutyo kugenda nga tulyalya buli kye tusanze. Buli kimu si kirungi eri obulamu bwaffe, naye atugamba nti tulye emmere ey'omwoyo ennungi ezimba obulamu bwaffe, nga si ndala wabula kyekigambo kya Katonda nga y'emmere ey'omwoyo. Okunywa amata amalungi agatatabuddwamu mazzi newankubadde obulimba si malala wabula kyekigambo kya Katonda kye tubanga tukererako buli nkya. Gwe omulabi wa 3ABN nkwebaza kubanga gwe walonze bulungi era wasazeewo okulaba ensulo ey'enkya okugabana ekigambo kya Katonda. Nkwagaliza olunaku olulungi olw'Oluganda, nkwagaliza akaseera akalungi, nkedde ng'ozuukuse ku abane ku mmere ey'omwoyo. Ofune amata agatali matabulemu mazzi, ofune ku mata aganaazimba obulamu bwo. Mwana wattu bw'onywa amata nga tegaliimu mazzi, tegaliimu chemical, obulamu bwo bubeera bulungi, omubiri gwo gubeera gw'amaanyi, na bwe kityo n'emyoyo gyaffe bwe giri emmere ey'omwoyo etali ntabulemu bulimba, etali ntabulemu kintu kirala kyonna, mwana wattu tuba b'amaanyi. Tusobola okwaŋŋanga buli mbeera gye tuyitamu, tusobola okubeera nga tuli b'amaanyi nga ne bwe kijja nga kifaanana kitya tekisobola kutuyuya kubanga kisanga emibiri gyaffe miramu olw'okubanga gibadde giri emmere ennungi, olw'okubanga gibadde ginywa amazzi amalungi, olw'okubanga gibadde ginywa amata amalungi agatali matabulemu. Owooluganda mpuliriza era awuliriza 3ABN enkyene eya leero, nkusaba nti toddamu kusubwa lunaku lwonna oba kiseera kyonna nga tolidde emmere ey'omwoyo. Era omuntu bw'amiisinga emmere ey'obulamu eri, mwana wattu afuna endwadde ng'alusa, omubiri gwe guba munafu, amaanyi aba talina, buli kalwadde akajja kamwaŋŋanga aba munafu, n'emyoyo gyaffe bwe giba tegiriisiddwa bulungi. Bwe tuba tetulidde emmere ennungi ey'omwoyo, mwana wattu naffe tubeera banafu, endwadde yonna ejja etuwugula, enjigiriza zonna ezijja ezitali nnungi zituwugula, byonna ebitali bya mazima bitutwala kubanga tetulidde mmere nnungi esaanira bulamu bwaffe. Owooluganda nkwebaza gwawaddeyo akaseera kano, awaddeyo ekiseera kino n'owuliriza era n'osalawo okuteeka bulangiti yo wansi okerere ku nsulo ey'enkya. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Tovanga ku kigambo kya Katonda, tovanga ku nsulo ey'enkya. Buli lunaku, buli kumakya keera ku kigambo kya Katonda osobole okufuna emmere ey'omwoyo, osobole okufuna amata ago agatali matabulemu mazzi. Olwo obeera omulamu, obeera ow'amaanyi, obeera omusanyufu, osobole okwaŋŋanga buli mbeera. Nsaba Mukama akuwa omukisa, nsaba Mukama atuweere wamu omukisa. Ffenna enkyene eyaleero nga tugenda okutandika okukola, tutambule n'amaanyi n'obuvumu kubanga tumaze okukkusibwa ekigambo kya Katonda nga y'emmere ey'omwoyo. Owooluganda katwebaze Katonda ate tutandike olunaku n'emirembe n'amaanyi n'essanyu kubanga tuli bakkufu era tufunye ekigambo kya Katonda ng'emmere ey'omwoyo enaatusobozesa okumalako n'okwaŋŋanga buli mbeera. Nsaba Mukama
n'atuwa omukisa. Katwebaze owooluganda. Katonda waffe omulungi, erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Weebaleete bw'osiimye ne tugabana ekigambo kyo. Tutegedde tufunye amata agatali mazzi enkyene eyaleero. Leka nno gakole obulungi mu bulamu bwaffe nga tunyweze, tutegeeze n'abalala bave ku mata amatabulemu amazzi, bave ku bigambo by'abantu, batwale ekigambo kyo mu bulamu bwabwe kibafuukire emmere ey'obulamu era enaakuza omwoyo gwabwe okutuuka ku buwanguzi. Tukulindirire n'essanyu lingi n'okwagala kungi bw'oli bw'okomyewo, tutwalibwe mu bwakabaka bwo. Weebale Yesu kubanga owulidde okusaba kwaffe. Tuwe olunaku olulungi, tuwe embeera ennungi, tuwe emikisa egy'enjawulo Katonda waffe buli omu gy'agenda okutambulira. Weebale kubanga owulidde okusaba kwaffe, bwetyo tukwegayidde okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.